naye pastor nkwenenyeza era nebaza ne Katonda okwongera omukisa nandikusanzeewo okwetondera ebiwundu mbirabyeko bannange mbasaba twogere ku nsonga ze tumanyi ekinyannaku kijinya mpalo gemazima ga Katonda magulu ate lwe Luganda olwaleero oyinza okusekeeterera pasite kizibu ne kigwa wuwo ne tukozesa mesadi yemu mazima ga Katonda webale nnyo pasite olw'omutima omulungi bannange ffenna tusabire pasita waffe era pasita njaga kukuloopera ensonga eno waliwo abawagizibu ababadde baagala okukola revenge nti famire z'abantu bano abasekeeterera nga gw'oli mu bulumi ng'ate obawadde obulamu bamanyi gye ziri kabagende babakyalireko pasita agambye bannange nti abaganye talina bitterness sina bwevunaana avunaanibwa ajja kufuna emmere ye ku nkomerero y'ensi ng'ali mu geyeena bayibuli yetugamba tulituula wamu ne Yesu mu ntebe ne tulamula sitaani ne baddayimooni be ne bamalayika abajeemera Katonda ne gubookya naye mu baana b'abantu oteekwa kunyigira oba okuvunaana bambi naye abaakozeseddwa bukozesebwa buli lwe ndaba ekizibu nga kibaddewo nzijukira Sawulo eyafuuka Pawulo. Sawulo yeyigganya nnyo ekkanisa n'atta abooluganda naye Yesu yamusinkana yamukyusa n'afuuka Pawulo omubuulizi w'enjiri era yabuulira ennyo so ne bw'abanga eyatulya amasasi kwali alaba nsaba Katonda ofuuke mubuulizi wa njiri obeere wa mugaso ovube emyoyo wadde nga sitaani ate abadde akozesezza okutta abali innocent so nkusonyiye ate n'ekirala actually abaana bonna aboogera ebitakwatagana baana nzaala bazaali nina emyaka 51 mu myaka 51 abantu abalina emyaka 3 okukka wansi bazaala oba bwe gityo 33 awo bonna abo mba mbazaala omulembe muzibu nnyo abantu sente bazinoonya mu bulungi n'ebwobubi kyenvasitera baanukula nti bwe zibanga zinaakuyamba z'onoofunayo n'otosula njala ekyamazima bwe gajja ne weenenya so nkusumuludde n'omukisa ebirooto byo Mukama bitukkiriza kuwanga zikwagaliza kabi konna musonyiye n'omulala eyeenenyeza eyo nga tandabye nako musonyiye naye Katonda amusonyiwe webale nnyo pastor olw'okunsonyiwa